Bazzeewo ennyumba ya muzeeyi kuba kati essaawa zino tetulina we tusula, tetulina kye tulya, emmere yonna yagisaawa. Pulezidenti Museveni yayimirirako wano n'amalawo eddakiika nga 5 ng'atunuulira byenkola wano ng'abisiimye. Konvoyi yali awo wonna nze nga nyimiridde awo mu luggya lwange. Saala Najjuma ne bw'onootukangatiisa tojja kutusobola, ate tetujja kuvaawo wano. Bano bamulunda bali ku munyama babawo emitwalo 2 ne balyoka bajja okutubonyaabonyeza okwaffe. Yayogera juzi ku leediyo nti naffe twakulira ku kibanja, naye kyanneewuunyisa nnyo ekigambo ekyo gye yakijjanga. Kitaawe ambonyaabonya okutuuka kati okutuuka okumenya ennyumba yange mu ngeri eyo. Tukisiza bambwine babadde na kifo kyasobola muwa kirala amutwala oba amufunire wamusula mu kinyaffireyo, kubanga omusajja atulugunyiza abantu buli gyagenda baba yabamwekokkola atugire bamwine mu Nakaseke. Yasooka gisenamu byonna byonna eby'omu nnyumba ne babitwala. Mwalimu ne miliyoni nga 3 n'abitwala. Sirina wensula. Ennyumba yonna bagikoona, ennimiro yonna bagisenda. Sirina wendi. Nalina obulimu bwange bwano bonna bwafa. Kakati ssebo ndajana kulaba nti nno nfuna obwenkanya. Ennyumba yange eno nagizimba okuva mu 1974. 74 obadde okola upgrade? Yes. Ebbanga lyonna lyemmaze wano sirina wendaga, nze sirina walala. Ono maze obbanga ki? Myaka 47. Timwenna bannayuganda bali mu Uganda, bali mu Kampala, bali e Bulaaya, sijja gamba nti nombaniriza nedda ku embeera gye temu olunaku olwaleero yannaku. Wetujjiddeko mpa olunaku olwaleero waliwo omuzeeyi, sijja kwogera mannya ge, ajja gweyogerera. Naye nga kyemula mu background kyekyo abamu ku abo abeeyite bakatonda ba Nakaseke Semuto bye batuusizzaako abatuuze beeno mu kyalo. Naye ate kyewuunyisa mu abatulaba atabatuliza, omu ku abo gwemumanyi omubaka weeno Saala Najjuma kitaawe yakola bino. Nene mwana kyaliga Museveni sikutegeera. So abantu bo honestly tetuli basanyufu kuba it doesn't really make sense. Muna Uganda akola atya olunaku olwaleero. Muzeeyi, abaana be, abakyala, abazzukulu, embwa n'embuzi byonna birajjana. Naye muzeeyi sijja kugamba ng'olabye ensi ekulaba. Tandikirawo. Oli mu kitundu ki wano? Ndi Kimegeredde Semuto, amanya gange nze mugambwa Steven, nga nyinganizibwa omwami Sula Sserunjoje azaala omubaka waffe Najjuma Saala. Kati emyaka 4 ng'omusajja ambonyaabonya, naye omubaka oyo talinnyangako wano n'omulundi n'ogumu okusobola okulaba nti alina kyatutaasaamu ne kitaawe. Kambuuze, omubaka oyo yatwala ne wano? Yatwala nawo. Ate nga kitaawe yakola bino? Ate nga kitaawe yakola bino. Kozi mwalwana? Ate n'agamba mbu naffe twakulira ku kibanja. Yayogera juzi ku leediyo nti naffe twakulira ku kibanja. Naye kyanneewuunyisa nnyo ekigambo ekyo gye yakijjanga. Kitaawe ambonyaabonya okutuuka kati okutuuka okumenya ennyumba yange mu ngeri eyo. Nembo nga emmomboze mu kitundu mu nsi yange. Akozesa bw'abajja wano ayambala zi uniform, kakati atuma baana be nabo. Si munnamagye? Si munnamagye, naye si uniform tetubitegeera ngeri ki gye baabimuwaamu kubanga ffe tetumwekakasa nti munnamagye. N'ebintu byonna byakola tetwekakasa nti musajja yasomako kubanga nammwe mu yakube nagina emigo mufe mu kye. Babadde banzise, yaleese abantu 50 ne bankwatira wano, babadde bantema ngeno we bakoona ennyumba ku ssaawa 7 ez'ekiro. Kati era n'embeera yonna yakyankalanye olw'embeera nti bantuusizzaako ebisago bingi nnyo. Ennyumba yange eno nagizimba okuva mu 1974. 74? Obadde okola upgrade? Yes. Kakati ye najja n'ayingirawo ku ttaka lino mu 2018, ky'emyaka 4 egiyise emabega, naye n'akola effujjo lyonna nka kubanga yakola mu ofiisi ya pulezidenti nga bw'agamba. Naye ne mbuuza owekitiibwa pulezidenti nga walwanira eno
era wane wange baluta basebirumbi we balinyiranga n'emmotoka okujjayo okunoonya naye nga kaakati okulaba nga abantu batubonyaabonya naawe ssebo w'ekitiibwa wayimirirako wano President Museveni yayimirirako wano n'amalawo eddakiika nga 5 ng'atunuulira byenkola wano ng'abisiimye konvoyi yali awo wonna nze nga nyimiridde awo mu lujja lwange n'agamba singa mukola ng'omusajja ono bwe yakola kyandibadde kitusanyusa yabyogerera Bukatira lwe yajja okuggulawo ennyumba z'abantu bali ab'Ebukatira n'ayimirirako wano okumala ebbanga naye okulaba nga samala yadde omwaka ate omwami Sula najja n'ayonoona ekintu kyange kyonna n'atema emiti n'atema buli kimu ng'ayambadde uniform agamba ye takwatibwako kati kinneewunyisizza okutuuka okulaba nti antuusizza wano ng'ennyumba yange yasooka gisenamu byonna eby'omu nnyumba ne babitwala mwalimu ne miliyoni nga 3 n'abitwala kakati akomyewo amazewo wiiki emu byonna ennyumba agikonye n'agijjawo yajja kiro saawa 7 ogw'ekiro saawa 7 n'ekitundu nekigureeda bino ebitwakiro ebinene bimajegere n'akola kino ku lunaku olw'okusa Mande leero lwakusatu essebo 12 naffe tufunidde gano amawulire ne batugamba waliwo omusajja asula wabweru abaana basula wabweru buli kimu kisula wabweru naye ng'olina ettaka lyo n'ennyumba byonna mbirina omubaka wali omuddukiriddeko mbaka w'ekitundu kino omwami Lutamaguzi mwebaza nnyo ne Lefutananti Kaddu RDC bakoze kinene nnyo okulaba nti obulamu bwange buyimirirawo kubanga akati embeera wentuuse mbadde mu matigga nga nsobola n'okufa naye Lefutananti Kaddu n'omubaka Lutamaguzi Semakula abo sirina kyemboogerako ndowooza era mulaba enkola yaabwe esobodde okumbeesaawo obulamu bwange ne famire yange naye nga tusula bweru tetulina we tusula naye nga bagamba temuva mu kitundu kyammwe temuva mu kibanja kyammwe ebbanga lyonna lyemmaze wano sirina wendaga nze sirina walala onomaze ebbanga ki myaka 47 kakati oyo alina emyaka emeka oyo akugobaganya wano simanyi kubanga alabika musajja mukulu ali myaka nga 75 ate gwe olina emeka nze nina 66 essebo ani ayingirira munne mwami Sula yajja wano 2018 ate tokkirizibwa kugula kibanja kya muntu nga waali tokkirizibwa kugula wa muntu nga aliwo mu kibanja kye ekyo kyo lyetteeka lyaffe ery'amataka omuntu amala kwegula ye alina obuvunaanyizibwa obw'okwegula mu kitundu kye wano mazeewo emyaka egyo egisukkaana omukisa gwali gulina kusooka nga gwange n'olw'ensonga eyo nange embeera eno sinaba kugiteega naye nga okutwaliza bamu mukulu Mugamba Steven essebo kakati kiki kati oyagala ensi ekukolere kikati ebyokwogera bitono kiki oyagala anti sirya ayolesa mubiri sirya ayolesa mubiri bitegeeza ki kwegamba mukiraba bulabi nti sirina wensula ennyumba yonna bagikoona ennimiro yonna bagisenda sirina wendi nalina obulimu bwange bwano bonna bwafa kakati ssebo ndajana kulaba nti nno nfuna obwenkanya n'ennimiro yange n'ennyumba yange ng'ezimbibwa nkuba omulanga eriyo yenna kubanga emyaka gye nnina kati sikyasobola kuddirawo bintu byange nabikola mu buvubuka naye kakati sikyasobola kuba bulooka ennyumba eno nagikubanga naye nga Katonda we wawa Katonda we Nakaseke bamuyitaani oyo Sula Serunjoji nabula Katonda gwe sikutegeera bakulira banawe Katonda abonyabonya abantu kati ssebo nze mu mbeera yange sirina kyenyinza kwogera kirala wabula nze mmwe nebaza nnyo abantu ba radio flashlight olw'okuba nti munjolesezza eri abantu okulaba obuyinike bwange bwendimu era mbeebaliza ddala bannange nze obwetaavu bwange kuzzaawo nnyumba yange wano we wange era sigenda kuvaawo
n'ebintu byaffe babisasula. Ngagwe nanyi ni nyumba eno gye bamenyamenye ne bakumenyera ebintu ne bakutira future yo n'ebintu byonna byonna. Mutuuze ki wano gwosinga okwesiga? Omutuuze nga chairman tatuna kumuyita. Oyo chairman mukyafu. Oyo chairman simwetaaga. Owulidde? Nze neetaaga abantu nebaza Kawoya David omwana oyo anwaniridde nnyo nga bw'okiraba. Kawoya David jangu. N'olukiiko lw'Essemutolo nalwo ne RDC era ne RDC yasuze na wano nga atukuuma. Mwami Kaddu Lieutenant Kaddu yasuze wano nga atukuuma. Kale muze jangu anukoma gwe togenda. Sebo jangu Kawoya muzande bamukuba badoliriddawa. Muze yoyo nsula mu LSS Center Zone ndi defense waayo. Defense wa LSS Center. Bakufuludde leero ne bayisawo Jimajegere. Naye tuzze twogere banga ddene. Nze nganze tatu angeli musirikale. Family yange na basirikale basatu. Omuntu akamuziika Samueli Kasule Adelefnant. Yana mugamba ko ku bintu nga tannafa. Nagamba mateeka gaffe mu maje tetukkirizibwa kwono na kintu kya mu civilian. Yanze mbulamu bwange kudaira ngiri endiko n'okutegeera kwange neewuunya Sula Serunjo je Lieutenant byakola. Nenga ye Lieutenant. Mbu. Kale. Kuba fenga abatuuze nze n'emyaka 38. Nzaalwa Bukatira omugezi Beso ekibirige. Ngali meja. Naye mugambwa ffe tubadde nga tuve eseggali eri nga tujja Essemuto okusoma tula mugambwa wano. Era twajja Essemuto okujja kutandika opakasa. Twatandika mba mugambwa pakasa. Muze Sula ogula ettaka lino ffe twewuunya gavumenti yaffe. Bazadde ffe bagirwanirira ebirembo yinza. Lino ettaka teryali lya Sula. Era obuzi President Museveni kyengeno mugamba agobe baddira b'ettaka mu gavumenti. Badiringira ye naye badiringira ye naye bava mu State House batonenedde erinnya. Museveni bw'oba owulira eno ye Mecca. Sula Serunjo mu 2022 yasenda ab'eseggalye. 2025 yasenda ab'ekabeere ne basigala nga bakaaba. 2018 azze ekimegeredde bwaguze ettaka lyali ya Kigo. Dali ya mugenzi Kolombani tiyazaala mwana ne yamusika eri mwana wa mwannyina. Kolombani yajja kuno mu 1920 yajja musajja mutujju. Batugamba ajja ne baganda babiri. Abiri baziikwa mmanga era mu kibanja kino. We baziikwa. Kolombani bwafa ettaka liddize ekigo ky'ekijaguzo ne kimisinga okukyusa ekyapa. Kati obuzo ule bano badde babeere Bukalasa yesibuka ababbi Bukalasa. Efe twewunya lwaki Bukalasa bamugula bandi musibye ne Kiboga. Mb'otunulira nnyo abantu asinga okukaaba na Bulemezi ne Kiboga bakaaba nnyo ku nsonga y'ettaka. Nti baddira babateeka mu ofiisi z'ettaka bwe balaba akaapa kali awo nti ani ali ku ntono munaku kintu kikyusibwa ne bakunoonyeza nga bakikyusa nga bajja batulugunya abantu. Kakati nze kyensala gavumenti owekitiibwa president eno yemekkawo naye nga meke etali mu kolasi. Kolasi kikulu kubanga teri mukulembeze alongosa gy'alwanidde kitwakigumira muntu kinoonyereze nze n'emyaka 38. Ne Gaddafi yatakojja abajembuyinza tiyalongosaayo. Kati Museveni talongoose eno okubusa gw'abajjajja. Emizimu kaginaakaaboloza n'asulawo. Tetumanyi kwa akaddiye ajja kufa. Ajja kufa. Bino bigambo netwagala President Museveni ofengo oyina kyolaze nti ababbi abakuli munda obakutte. Osiba ogamba kawuukumi Sula Serunjo gyali Essemuto ye kawuukumi asooka. Sula Serunjo gye Essemuto nze nziikwa seggalye sigulanga kikandi banannoonya limbo. Sula Serunjo gye n'abaana be beewera okutta famire ya mugambwa nange. Najjuma sana namutuuka emugamba yamba mugambwa ogenze mu parliament tuyambe mugambwa. Najjuma MP wa Nakaseke kati sanya kyakubiri.
oba si MP tetujja kiga kwa twamulonda oba mulonda watu wamulonda ye MP waffe tetukigaana nekyesa government mama Nakalema okwata wali benguzi nzenda kulopa abalamuzi omulamuzi asinga okuwonyabonya mugamba bamuyita muno babeera Luweero wa grade 2 bino mbivuddemu sibiriimu abasinga batyo okwogera twalina omulamuzi Kidudu grade 1 Semuto ng'akola n'abaddira battaka yena amataka muno paka lwe bwamugjamu ekidde twagala munobe ekyo kisoboka obulamuzi abute tetujja kubeera nga ntu babonaabona nga muzeeyi mugambwa abeera mu mbeera eno musajja asasoka mulimu ki ani asobola omuwa omulimu ani asobola omuwa omulimu buloka egyekubira ng'akuba buloka yiye akuba buloka 5 olunaku azimbe ennyumba ye kakizimbidde olunaku lumu okira president kinamba kyokugamba nze kankugambe gyokomye otulugunya abantu abeera mu State House gyokomye okukukyawa abogaggawazza Jacob asimwe so sonyo jagamba kolera era notagala Jacob asimwe so sonyo okutulugunya mugambwa wa mugamba bwana otavudde otajja kwa balance wo Jacob asimwe nze nkikubulidde obo nona Moze ayogera lwatu ndi wano Jacob asimwe oyagalawo naye nebugerere wa mu okusula tetuli antu bagubye omuntu ebugerere Jacob asimwe wetereze ne Sura Serunjoji wetereze owetera president gobaka wukumi mu State House Sura Serunjoji tetumanyi kiki yaba okutulugunya abantu tetuna yadwali eddungi mu Semuto nyantu bakobeziba ku ttaka temuvaawo banda tugenga tuli omusajja kambe baba tunona batunone nange nedda ati bakunona nze banziyuka wali kale mama nze naga family yange yalimu abajasi basatu bonna bafudde baweddewo nasemera muzika mugwamu nana nga kwina mukasi kuluno ffe twagala ennyuma ya mugambwa eddewo president Museveni tugamba twagala ennyuma ya mugambwa eddewo ate mukulu bamwine kino nkikutegeeza wave Masaka nga bakka bebejambiya nga batta abantu bwavaayo noje Nakaseke bomu nezitandika kuba oli wakajja Nakaseke omwezi gumu bomu nezikuba abantu b'esseggalye nekuba envunaanwa nekuba ekapeeka wayita wiiki emu ne bajja basenda mugambwa ne bakanyuga ebintu ebweru ne tukwata ebijambiya wano n'amayondo name mali mufuusa batemu okidde Sura Serunjoji temunega nako esaya yali ali kiwoko bamusibidde awo naye bamugumaza era mulabyeko mu lujja wadde bwe naye abadde manju ku poliisi bamugye mu kaduukulu Sura Serunjoji tumwagala mu kkomera siye Katonda we Nakase nga bwe yeeyita kawuukumi president Museveni mujjeemu Nakalema tukwagala wano n'abakooba oli mukwano gwa Najjuma yakubiddeko n'essimu n'agamba nti ebya mugambwa bya bifuzi mugambwa simu na bya bufuzi tiyesimbanga kwa demokrasia wadde kachiko kabbowa Najjuma buzabuza abantu ndi mugambwa bamwa yika 3 zeziruwa yika 3 mbadde manyi babira n'ennyumba ye tuve mugambo lingi tuve mu birimbo president Museveni ne Mecca Sura Serunjoji akuonoonye Sura Serunjoji akuonoonye tuyambe ekitundu omusajja talina jasula abaana tabena gye basula talina yamusendede emmere ebbanga ddene kati muzeewo ennyumba ebyo ebyange nze Kaweya David sigalawo tova wendi maama Sebo nokuba temukyasobola kwogera tusobola Sebo kale mugezeeko tuwulire Sebo nze mukyala w'omwami ono mugambwa naye gwe maama w'abaana Sebo ndi maama w'abaana ndi omu ku maama b'abaana kubanga weetuli tuwera naye Sebo ekyo nkyegaddemu tubonyeebonye wano okuva 2018 Sula lwe yagula ekibanja ettaka ku kibanja kyaffe tuli ku kibanja ye yagula ttaka naye okuva lwe yagula ettaka ng'ate yatusangako naye atubonyaabonyezza ayonoonye emmere yaffe buli luutu tusiiba njala tusula njala tubonaabona bubonyebonyi tusiikina twagumira olutalo ne tubonaabona naye ate twongedde okubonaabona ng'ate Sula yatubonyaabonya kitwewuunyisa abalwanirira emirembe ate okubeera nga tubonaabona bwe tuti nalwana kubanga nali mukulu nalwana yes twalireeta nga ennyumba yaffe bagimenye mugina emyaka emikulu gye tulimu bannange tukyasobola okuzimba ennyumba endala Sura Serunjoji n'agamba nti yatuwaabira okusaalimbira ku ttaka lye nga yatusangako okuvanga n'olutalo terunnabaawo nga tubeera wano
ate ye najja mu 2018 n'agamba nti atuwaabidde okusalimbira ku ttaka lye mulabanga kyabwenkanya n'agamba n'akolagana n'omulamuzi basende ennyumba yaffe ne bagisenda kati tusula bweru tukooyo okubonaabona tukooyo okubonaabonera mu nsi yaffe lwaki tubonaabona bwetti ate Najjuma Saala n'atandika okuweereza obubaka abakulu abatuyamba nti agenda atutiisatiisa nti agenda tukola ki Saala Najjuma Saala Najjuma ye MP mutabani ye muwala wa Sula Sserunjogi yatusindikira obubaka taata we yakola bino taata w'omubaka Najjuma yagamba nti buli muntu asigale ku kibanja kye naye ate taata w'omubaka ate yakola bino bane tukooyo okubonaabonera mu nsi yaffe tetulina emmere yonna bagisaawa twewuunya ne chairman si wano okubeera nga yakolagana ne Sula Sserunjogi n'ateekako omukono kyokka nga chairman ffe twamulonda naye ate n'atuvaamu okuwa Sserunjogi n'amuteerako omukono chairman kyoyo banna ye Kibirango ali awo bizigo tasobola kujja wano akimanyi tasobola kujja wano chairman n'ateekako omukono Kibirango simanyi na lumbe lwalifa bannange kubanga atubonyaabonyeza yatutuusiza ku kino n'atuuka okumenyesa ennyumba yaffe ennyumba y'abaana baffe bukadde bwaffe naye kati tunaakuumirawo obukadde bannaye tusaba buyambi President Museveni bw'obanga walwanirira mirembe oba yatuma simanyi Sula talina gwatuma President Museveni ayagala mirembe talina gwatuma abo bali ku byabwe bali bayonoona linnya ly'omwami Museveni boonoona erinnya lyo Sula Sserunjogi alyonoonye alisiize enziro bannange mujje mutuyambe twegayiridde President Museveni vaayo ku nsonga eno vaayo ku nnyumba eno tusula bweru tetulina na mmere kyalo nkwegayiridde jangu ko mutaseba n'abantu ne by the way ffe tetuzzaano nga bakwita batya kutukunga ffe tuli bambega n'ogwafu ogutuleese nti tulabe bambi abantu bano n'abaana basobole okubeera nze ndi Munnayuganda bwe ndaba amawulire nga bagamba mu Uganda yafuuka kidandali nze ngamba siri Munnayuganda banfuuke mu kinange simanyi mu ngero tulwanirira bannamawulire tusula bweru kati tetulina na mmere yonna bagisaawa tulina abazzukulu n'abaana naye tusula bweru tusaba buyambi chairman tumuyisaganya okujja chairman tasobola kujja wano nga yateekako omukono ogutusenda tasobola kujja wano Kibirango Fred yateekako omukono ogutusenda naffe tumwagaliza kufa kati kubanga atususseeko lwaki afe Kibirango afe akolimirwe afe Kibirango okututeerako omukono ogutusenda ebyo Najjuma byakangatiisa tajja tusobola ffe tuli bantu bakulu ffe tumusinga obukulu ajja kutubonyaabonya naye era agenda kusigala nga talina naye kyali bino bye bakola bijja bakolimira emmere yaffe gye basaawo ejja bakolimira n'ennyumba kati yonna eri wansi ejja kubakolimira Saala Najjuma ne bw'onootukangatiisa tojja kutusobola ate tetujja kuvaawo wano bano bamulunda bali ku munyama babawo emitwalo 2 ne balyoka bajja okutubonyaabonyeza okwaffe tetujja kuvaawo ne bwe munaakola mutya ate tujja kufuna n'abatuyamba mwami Museveni sebo nkusaba tusaba buyambi tuyambe ku basajja bo tuyambe ku Sula Sserunjogi sebo mwami Museveni nkulaajanira sigala wao mama tovao mama jangu wano bannaffe era batula batuliriza tofayo kwe tuli tuli wano bano beba mama abamu kwabo kuba mukadde bafono gwe batuze ne Katonda tonatuka kufano sajja ne bakutuga na bano osigala nga okyaliwo era wali oyina amaanyi mama bambi naffe sijja gamba nga kitalo neŋŋamba nga bizibu era twafiiriddwa munnange kakati gembeera eno yatandika ddi ge wabojjukira taata abantu bano bamulundi bwabafuna lunaku lumu njagala nanti ndaba benkana bonna bato njagala mukulu ate musakera mawulire gannapo nati ne Bayibuli yagamba munanyigiranga birungi byere byene bitu bisekere nze mama mukulu naye era waliyo ne mama mukulu omulala ono mama mugole mama mugole nyumba eno kati tugenda kuddawo ennyumba yonna bagikonyeewo kale okusookera ddala Haji Sula Sserunjogi yajjawo n'atugamba ettaka lino balitunda naye nze siryagala wayitawo ennaku nga 3 n'akomawo mugambwa wano naguzeewo obuyinza buli mu ofiisi yange lwaki togenda n'obeera Nakatandagira oba n'ogenda enkuzongere yate n'ennyumba n'amabaati agaliko sigaagala ze nkozesa meeru
ebibuuzo yabitubuuza mu ddakiika nga 3 nga tasobola kumuddamu ne tumusiriikirira kati wayitawo ennaku ntono najja n'asenda oluguudo n'alutuusa eri ekibanja ne kibeera wakati ne mulumba ne mugamba nti Hajji okoze eki kino enkeera n'ayisaamu guleeda wakati kati luwo wa Francis n'atugamba nti mugende mugamba ajje tumuwe ssente zonna zaayagala ne muganga ate mumaze okusenda kati ssula ye ng'ayita mu buyisi nga lubowa yabikola bino bw'amala obbikola Kazibe n'atandika okutugamba nti ssula agamba mujja kuvaawo mujja kgenda antumira abantu agamba baganda bange mumulabire gyagenda oyo omukazi musiru lwaki tavaawo ennyumba tekyali yaabwe kati olwaddako ne batandika okusaawa emmere bagisaayo emirundi nga 8 nenga mulopa wani tulopa ku poliisi bwe tugendayo bwe tukola statement nga osi batugoba waliwo sayidi omulala nga takkiriza nga bateeka kabangali buli saa batutwala kiwoko ate mwebe basiba zanti tuli baavu kubanga tuli baavu tetulina ssente kasambadde n'ennyumba jatalina era nga atugamba wano mujja kuvaawo sibaagalawo mbaagala nga temuliiwo kati ng'abantu batugamba nti leero bajja kujja Moses nga atutumira mugende mubagambe nti tujja kati nga tukuŋŋaanya obuntu bwaffe nga tufuna we tubuteeka namwe nga mufuluma kubanga bajja n'ab'amagye olwasooka bajja n'ab'amagye ne bafulumya ebintu byonna enzigi ne baziwangulamu ne babisuula eri byonna ne babitemaatema ne babyonoona olunaku olwaddako bajja n'ennyondo lwakuba twalinawo security ne bakuwata ne bajjako ennyondo 5 n'ekiso naye ne betukola statement tetumanyi gye ziraga ne osi yatuuka okugamba nti nkola statement wano naye gye zigenda simanyiiyo muzikubenga ebifaananyi tuzikuba ne tuwandiika ne tubeera nazo ne tugenda ekiwoko ne batugamba muddeeyo omusajja temujja musinga omusajja wa ssente omusajja akola mu state house akola mu kasiimo bagenda buli banka ne batwalayo abantu ne babajjako ssente emitwalo 22 nga bawadde miliyoni 5 ne bagamba nti n'obusiimo Museveni abawaddeko emitwalo 25 ne batuwa miliyoni ne batuwa emitwalo 2 Sula Serunjogi ne mutabani we Moses Simaye Katamba nemetu amama bali eyo tukyayina abakulembeze mu kitundu muno akyogamba nti mwe aba UBC temwalaba be bakwatira mu banka ebwayise temwafuna mawulire ago agabukedde kyova nti neresenze tebakyakobera simu kati ze ebyamawulire kati mu kusenda wano ekiro na flashlight channel tutuuka ku nsonga ku kyalo n'amawulire gakola ki n'okusenda wano ekiro Moses yali ayimiridde wali Moses mennyini Moses nga bagande ennyumba mu gikoni yonna egwe ku ttaka kati nga yaleese abantu 7 nga bonna balina ebiso omukyala wa wali yalaba nga bavaamu wali we yawetera nga balina ebiso bonna kati muzeeyi ne bamukwatiriza eri nga majegere tandise okusindika eno ennyumba ne bamukwata ne bamutulugunya ne bamukuba ebiso ne bamuyuzaayuza essaati ne tutandika omunoonya ekiro n'abasirikale nga ndi n'abaana bange ne tumunoonya ku nsiko nga tetumulaba ne tumuzuula enkya nga bamukubye ne bamusuula eri mu kasiko ne wabeerawo omuwala yamuwa kiyeebikkako naye nga Moses agamba n'ennyumba ey'omulenzi eri emmanju naye mugino ne mukisuule omulaba muzeeyi kakati tukole tutya eno embeera nange ensusa okutegeera so n'olw'ensonga emwe n'aba na flash lecture ne Uganda abali mu diaspora abali mu Kampala please tulabe nga bisooka yamba komuneno family wakire efune wetandikira era kakati oba MP ali mu ddiiro sijja mukowoola oba LC5 naye ali mu ddiiro LC1 okujjako bamwine era yasayininga naye mwami bamwine abadde Masaka enze sapele Museveni bamwine amutwale tusome emirembe ego nadde ekiwoko nga bamukubira ensine nga yeebuzaabuza deputy RDC kaddu yeka yakirimu deputy RDC yayambye ne bamwine eggulu yeebuzaabuliza okumala essaawa nna tugenda mu meeting bakoze nejjowero muwanga ne muwanga kojja wange bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga kati nze embeera nange ensusa okutegeera bannaffe era batulaba katono omukulu ye vice oli nange ndi omu temugenda tara tovudde mu kamera ndi omu ku bakulembeze wali badde mu kamera weesigala ng'ekwabwe Semuto Town Council baba omu ku abo abakulembeze Semuto Town ate nga ba movement be bali mu ddiiro ey'otema ennyumba taliimu mu bantu bonna gwataliimu weewaawo omusajja w'NRM abadde baddekaze era sisobola kyegaana mukama wange kuba ndi musajja w'NRM era ffe twanoonyeza pulezidenti akalulu
weewaawo ffe ng'aba NRM si ffenna nti kino kubanga abantu ngaffe abakulembeze ab'enjawulo tufunye okusomoozebwa buli gye tuyita ku kkuba eyo nawe tuyita tibaaba ab'NRM abakoona amayumba baabo kati naffe tusobeddwa naye jo nayogeddeko ne bakama baffe akulembera chairman wa NRM ne mugamba ssebo ffe nga abazze bagoberera aba NRM tunatera okuleegulwa era tuwanike n'ebikola ne uniform tuzireeteko ne kaadi bwe tubanga aba NRM bagamba nti ffe tukola kino. Nze najja wano eno ngengera abakulembeze twajjawokko nga twagala okuba nga tuteekawo enteesaganya wakati w'omwami Mugambwa ne mwami Sula ne tujja wano ne tuteekawo entegeeregana gye twali tumanyi nti etambula. Kuba bwe twakuŋŋaana wano ba DPC bajja bagiso ne tuteekawo ne tutuuza olukiiko wano ne tusalawo nti tuteekewo enteeseganya eri omwami Sula Serunjogi ne mwami Mugambwa ne tulonda akakiiko akagenda oteesa kubanga kwolwo ffenna abamu ng'abatuuze twaliwo bangi ne tusalawo nti olukiiko ne tulonda abantu abagenda otegeeragana ne muzeeyi Sula kati twabadde tukyali awo ffe tulinda enteeseganya kuba twabawaayo ebbanga timugende muteese naye tuyinza okuba nga tugamba toba muzeeyi Mugambwa ye mutuufu ng'ate si mutuufu tugamba Sula ye mutuufu nga si mutuufu kati kwe kulonda olukiiko olugenda okwogera ne muzeeyi Sula bagende bateeseganye olukiiko olwo ndowooza twalonda chairman Muwanga akulira chairman w'egundi w'ebuwazi ne tulonda mwami Kizito Richard ne tulonda Mavuuma ne tulonda kansala Nakibuule ne tulonderako n'abantu abalala abaaliwo nga baliwo enteeseganya naye ekyasinze tukuba enkutwe ngaffe abatuuze ngaffe aba NRM ngaffe abakulembeze twabadde tuli wa mwannyinaffe waliwo omukyala yafudde gwe bayita Navuga abadde mutuuze waffe twabadde tuli eyo sawa nga 7 ogw'ekiro n'ekitundu nga batukubira essimu ate muli eno ate ennyumba ya muzeeyi Mugambwa ate bali mugiyiwa ate mmwe mwennyini mwe mwali mu lukiiko kakati kiki ekiri awo ekyamazima ffena twawunza okusanga ennyumba y'omutuuze enkeera ng'eri ku ttaka naye nze nga nze simanyi nnyo bya munda naye nze nga omukutu guno we tubeera kuno pulezidenti tumanyi otuwulira nze nsaba pulezidenti Museveni otuyambe ekintu kimu wekibanga dde obuyinza buli muffe twatula mu bantu ne tubasaba akalulu nti banaye mutuwa akalulu tukuume ebintu byammwe n'obulamu bwammwe naye bwe tubanga ffe aba NRM ate abaasaba akalulu abantu ne batuwuliriza ne batuwa akalulu ate we tulabanga mukama waffe Sula ate yakoona ennyumba ate nga wa NRM mbadde nsaba ssebo butayonoona linnya lyaffe nga NRM mbadde nkusaba pulezidenti oba owulira teekawo obwenkanya muzeeyi Sula wabanga yatunda fine ffenna tusobogula ebintu ne tubitunda naye muyite omuddize ssente ze tukuume erinnya lyaffe ffe ng'aba NRM pulezidenti ekintu ekyo kyenkusaba ffe tuli miti emito egigumiza ekibira era ssebo ffe tubadde tuyiga akalulu mu Nakaseke era nze nkulira tiimu no siriipu enoonyera akalulu wansi ku gulawundi neffe tufuna na ddoboozi bintu byaffe kutuuka eyo wuwo naye ate wabaawo ekinyigiriza ku gulawundi batuukira ku ffe ssebo nandibadde sijja pulezidenti oba kino kiwulira sandize naye embeerawo okulongoosa NRM yaffe tulabe nga tukyafuga ate twongere okulembera nja kusanyuka nnyo nja kusanyuka nnyo owekitiibwa pulezidenti nja kusanyuka nnyo nga tutaddewo obwenkanya muzeeyi ono naddizibwa ebibye era tujja kutambula nga tukyeyagala nfunye amasimu ku makya abantu b'enkulembera abamu aba NRM be twatambula nabo kunoonyeza akalulu nga baagala bakomyewo kaadi zaffe nga nange nali nzikiriza nti senga tewabeewo obwenkanya tujja leeta kaadi zaffe ez'NRM
tuzikuddize tubeerewo nga tetulina nupo sinagirowoozaako nja kusooka kubeerawo netegereze wembeera kuba ndi munnabyafuzi sijja kuleegulwa sijja kutuuka nja kusooka nzeeyo ebintu byabakama bange oluvannyuma nga nze wa NRM omukulembeze tweyanzizza naye omutuuze nimumukoleddewo kaki at the moment omutuuze olunaku lwajjo twabadde wano era ffe ng'abatuuze Honorable Lutamaguzi yazze wadde siri wa pateye naye honorable wange kubanga kati ye yayitamu wafo wa NRM yagwa kyo sijja balimba yakola ki twagwa nze nali wansereko era nze nsereko wange naliko kubanze ndi wa pate okitegeera naye ekyamazima twakola ki twagwa kati honorable Lutamaguzi yaliko era jjo nabadde naye kyeyakoze yatuyambye nadduukirirayo muzeeyi emiliyoni y'essente naffe ng'abatuuze tumwayo emitwalo 4 kyetwakoze kyetwasobodde naye kati nze nkubya pulezidenti omulanda abalaba programu zino essaawa zino mwabalaba puroguramu eno abaana baliwa abamu bakyalina bweru basula eyo bweru abamu eno ennaku bagiraba naye abamu batya okujja wano okunyonnyola ennaku gye tuliko kati ng'abatuuze bali abali eri bo batya nze njagala bwenkanya mu gavumenti yaffe ffe bannannyini NRM obwenkanya bubeewo mwebali nnyo mwebalire ddala okumpuliriza amanya Big Daddy chairman wa tiimu nosiri mutusonyiwe bannaye si bino tebikolwa NRM yonna mutusonyiwe kinoomu era tukoze kinoomu era mbasaba NRM mugisonyiwe ku lwange sanji badde nga nzija wano abaana nabo basula mu nsiko bannaffe abatulaba bano abaana tebalina gye basula tebalina kye balya please kindly babebi bambi temufaayo kati mufunye ensonyi z'ensiko mutunule ensi mutunule eri mukamira bano bazzukulu ba muzeeyi nabo tebalina gye basula ennyumba bagimenye we have nothing to do nensaba whoever can please tudduukirire famire y'omusajja ono tugezeeko okubayamba oba olaba MP we oba MP we ku kitundu yali mu luko olumenye n'ennyumba kati tudduukirirani LC1 naye muzibu Elso bamugobye nti naye yali mu luko olusayininga sibinaako bwino bagamba mbu tumulina yasayininga n'ebipapula tubina yasayininga batugobe wano ku mpapula kuliko omukono gwa chairman LC1 ne mulunda abatuuze bonna beeredde muzeeyi abasinga yabagendanga aba obusente oba okubayisaamu amaaso ne bakyuka olw'okubayinako obusente nga bagamba nnyo nono mutabani wa muzeeyi nze ndi mutabani wa muzeeyi kale mutabani wa muzeeyi tugamba ki sabo nze nkuba mulanga twetagamira eri ow'ekitiibwa pulezidenti Haji Sula Sserunjogi akoze ebintu bingi naye ng'abikolera mu linnya lyo yaliko former RDC ffe tuli baana bate ebisinga tetubimanyi nnyo naye nze kyensuubira teriyo tteeka likkirizibwa muntu kukola bintu bino kiro azze nga asaawa emmere ya muzeeyi awoza alina empapula za kkooti n'ebintu abikola kiro ffe buli kaseera asaaye kuva 2018 lwe yagula ettaka lino naye ng'abikola kiro ne bw'oba olina empapula za kkooti ow'ekitiibwa nze sisuubira nti oba waliyo ekintu kye bakkirizibwa okukola ekiro kati okoosa jjo yajja n'akoona ennyumba yaffe ffe twali twebase Katonda ebyo ebigundi bigire ne bakwata muzeeyi wange ne bamukubakuba naye ng'ebintu bino ssebo yabikozesa 7 n'ekitundu ogw'ekiro kyesimanyi nti oba empapula za kkooti ezo ziba zikola ekiro nze nkuba mulanga tusaba bonna bekikwatako bakwate ku musajja oyo n'ekirala muzeeyi bamuwe obwenkanya bazzeewo ennyumba ya muzeeyi kuba kati essaawa zino tetulina we tusula tetulina kye tulya emmere yonna yagisaawa nze nkuba mulanga ow'ekitiibwa pulezidenti ono omusajja yasinze okuttata n'erinnya lya NRM kuba ebintu abikolera mu pateyo mu linnya lya pateyo ate era abikolera bweru w'amateeka ne bw'aba ng'alina empapula za kkooti ebintu byonna byazaakola lwaki abikola kiro kitegeeza waliwo era ekitagenda bulungi era ebiri mu mpapula ze ne bw'aba abagamba nti alina empapula za kkooti kitegeeza waliwo ebitagenda bulungi kuba ebintu bw'aba kkooti ng'ekuwadde obuyinza olina bikola misana ng'ensi yonna eraba nze bwe nsuubira
ndoza katuyitawo ekitiibwa nakalema jangu ogire ensonga zino oba zalemye sinabiteeke nakalema tumwagala okwatangaza akabagala ku mpapula za kooti sula yawabira mugambo musango mwala jangu bana kati watugenda kunoonyeza waffe kibanja kye kati tunakusanga utagenda mu kooti niyo musaba gwezo mwezi gumu kale katulabe mama bakuyitani Kawansi oli mwala wa mwami mugambwa ne banna ono ye kansala wakatale nga babafuludde wana abasajja ne kansala bwomu bamugobeddemu bannanga abatuuze namwe muzetula busaako kale naye muwala we mujje bannange twetaaga tuyambe muzeeyi ono mwenna abali eyo ayina kyalina muddukire muzeeyi ono muzeeyi ono totwe enamba ey'essimu tunatera okumaliriza ono anaaba asobodde yenna kweyo kasukaali abaana muzeeyi bagambe koma wano wakati kuba embeera abantu bakyabitegeera nebaza nnyo bannange bannamawulire dindako okugenda muwala jangu mwebakido musembereni ebannaffe eno efamire ya muzeeyi at the moment esula mu nsiko terina gyesula bali mu baka ngatiisa mbu bagenda kusoba bweru naye bannange bino tubikola si kuba nti nno kitubikola twetaaga tuyambe munnayuganda munnaffe because obulamu bw'omunnayuganda yenna bomataringa buli munnayuganda yenna afaayo twetaaga tulabe nti omuzeeyi afunye obwenkanya ate nammwe mwenna batusuubiza nti kati tuleeta amawole mujja tukuba kiboka ize bannange nange natandikidde okukola practice y'okulya akawungeeru mujja tutwala naye kale sebo mbadde nkyabuuza bannange mwenna musula mu nsiko mu practicinga lutalo luddako kale buuza kuba tulaba nebaza abatulaba naye mulanga gwenkuba gwakutuyamba nga famire ya mwai mugambwa Steven eyazirwanako musemuto town council muzeeyi dindako simba kati muzeeyi yarwana nze nalwana wali wazitokota wonna mmanyiwo neno gavumenti gyemwaleeta mbuyinza bye batuusizaako mwebale kutweta gavumenti eyo era tusaba buyambi muzeeyi adduukirirwe afune obwenkanya ku kibanja kye kya acres 7 ne decimals 7.6 asobole n'okusasulwa ennyumba eyayiiriddwa omwami Sula Sserungi ku ssaawa 7:30 ez'ekiro. Tusaba okutudduukira mu byokulya ebyokusula kubanga tuli bubi. bannange era naffe abatulaba muzeeyi emigo gye bamugunze musajja mulwadde please enna asobola okumujjanjaba tutandikira ku mpagi eno ennene abaana basobole okubaawo nga webali please let's help tuyambe muzeeyi asobole okubaako abatuuze mutugamba ki njaganya omusajja ono omukulu kyake atusinga obukulu wano muzeeyi jangu wamma nda otaddemu n'omudalizo ogwo kati enneme kuliko kale mama jangu wamma taata jangu wano jebaleko sebo kale sebo jebaleko sebo bannange kitalo kyennyini semberako wali ekikolwa kino ekikoleddwa mu kitundu kyaffe Semto Town Council ekikolwa ekyo kabe mwana muto kabe mukadde akivumirira omuntu toyinza kuleeta grader matumbi g'obudde noja n'omenya enju oko abantu abali mu nju eno kyenkana era abasse ekikolwa kino tukivumirira teyali badde RDC grader mwagirabyeko bagirabyeko bagijjeruwera singa kasire eggwanga badde akyaliwo naye kitalo nnyo batuuze bannaffe ekikolwa kino ekituuse ku muganda waffe ono ekikolwa kino tukivumirira si kirungi wadde n'akatono sebo ogira okulika nange naluyise ogira okulika naluyiseeko naye bannange oba obulamu bwo oba onoobuteeka wa tewali amanyi Mukama ajja tukuuma Mukama Katonda akuyambe kale tunuulira amabujje nga gano
sebo wange byebyange sina bingi nnyo byenyinza okwogera. Abatuuze bali mbiwowoolo oba mawobe biwobe mbadde bali biwowoolo bali mawobe kakati. The truth remains is that naffe kituluma naye ffe kituleese tetuze nti mutulabeko mulabe nga betufaanana nedda. Tuze kutuusa ddoboozi lyo mu bantu abalina obuyinza abasobola okufuna amaloboozi gammwe mufune ku bwenkanya. Tetuzza kuvoola oba kuvuma. Muntegedde tuzze tutegeragane tulabe lwaki embeera neeriwo. Abantu tumanye nti ani nannyini ttaka ani nannyini kibanja naye kino ekikola kisaanidde okukolebwa. Ye amanyi abantu abafudde mu nnyumba muno oyo simanyi muzeeyi babitandika ozi katonda naye baba Katonda nze siri muntu kati Katonda we Nakaseke wallahi naye Katonda wange kale mukimanyi nti nettaka diba lya footyears wano nameka kyekyo ekibanja kyo. So n'olw'ensonga eyo kye tulina okukola tuyambagane mwe abatulaba bali ku mpewo. What should we do? Tuyambeko abatuuze bano bayambibwe yenna asobola. Please let's do the needful. Abantu bano basobole okufuna obwenkanya. At the moment kikabya amaziga notule abaana bato bwe bati basule mu nsiko naye bananka kale MP we simanya ni Najjuma tubadde saba MP Najjuma owa Nakaseke woman MP tukusaba kubira ku kitaawe simu siba kiri amugambe yeddeko naye ate naye awera buwezi nti waviira mu kkomera ekiddako tugenda kukiraba. Ani ayogera? Ye omubaka kubanga asindise ku masimu g'abantu ku WhatsApp nga asindikidde messages ezitutiisa muzeeyi waviira mu kkomera ekiddako mugenda kukiraba. N'abamu ku baakakiiko era yabayombesezza. Kati ekiddako tetukimanyi oba agenda kututta oba agenda kukola kutya kubanga Moses yewerera abaana ba muzeeyi mugambwe abaana abalenzi bano abaliwo kati abasatu. Moses Katamba abeewolera okubatta era wabakwatirako abaana abasatu abalenzi agenda kubatta. Kati kyekitutiise nnyo. Ne kakati eno emboozi yonna kozi mugambe temwina kati LC1 muveeko mugendeko ewa LC5. Era kati abo batuwulira era LC5 gwe tuliko. N'atwala ba chairman obedda waali. Ne kati ku masimu g'abakulembeze bali waggulu era ne meya abataddeko ku messages ziringanga 7. Meya mwennyini nga Najjuma amuyombesa n'agaani mulinde ekiddako nga taata avudde mu kkomera. Kati tutegeera bagenda kututta oba greda zigenda kusendawo wonna nga bwaga nti ava mu ofiisi ya president amuwa amaanyi oba president agenda kulagira ffenna batwokye tetukitegeera kati kyetulinda. mujasanyuka ng'aliwa naye Najjuma kati kyatwagaza tetukimanyi kubanga kennyini namutuukira ne mugamba maama singa otuusizza amawulire gange eri muzeeyi wo n'abeera ng'atuyamba obutatunyigiriza bwali atuyambe buyambi kubanga mwe mulina ssente. Yaga nti nze ebyo si biyingiramu nkola mirimu gyange. naye kale Katonda yamanyi embeera naffe butabukako bajja tubuulira naye nga zo kyemmanyi nti Katonda talya nguzi naye nammwe mufeeko nnyo oba mulina ebiwandiiko byammwe mugezeeko okuddukira mu ofiisi eziresponsible musobole okuyambibwa. Omwami abikola bweru bw'amateeka. Ate buli wagenda ateekawo ssente ne poliisi yennyini yagamba obwenkanya bwetagisa ssente nga twatuwadde ssente obwenkanya bwa Uganda kubanga singa si bwa Uganda bwetagisa ssente oza okuva 2018 nakale matalabanga bintu bina akale mubajja ali simanyi akola ngani Para mu ofisi ya president. sinjakola State House. mukulu Salim Salaso ali gumbi bazabira banga ebintu bino ne kakande ndozo bayatwala bala disi mu Uganda abimanyi neta tatukangako wano Uganda okulanda nti President Museveni ayagala binna Nakaseke omulamuzi asalati omusanga tatuuse ku Rokasi kwa muzee mga yasingisiwa omusango okusalimbira wamaze emyaka 45 yasalimbira kimanya kya nnyina yasalimbira omanyi abaganda bagamba nti omubbi ayinza okuba nannyini ttooke nalyefuga nettaka nkyeddamu
ettaka ly'Abakatuliki n'okuba Abakatuliki beegayaalira baddira ababali munda nga ate yali faaza yababonyaabonya n'ettaka ddene oyo obwino omungi tuyinza obutasuka olunaku olwaleero tutandise ne eyo pati kasa tutegedde ekintu nga bwe kiri tujja kudda mutubuulire embeera owa weetuuse naye nga tekyempudde kintiisizza okugamba oli Katonda we Nakaseke abagambye kasitava mu kkomera muwedde kati mugira mulama tetusobola kukkiriza ffe tetutiisibwatiisibwa Najjuma Saala ffe tumusinga amaanyi lwaki ajja n'atwegayirira omuwa obululu ate nabba obubbe ffe tetutiisibwatiisibwa taata sibula batulaba otubule nti gwe nanyini ttaka lino gwe batuuze nanyini kibanja gwe bakubye ne batuge n'amabwa bambigo ngalaba naye naasoba banange mujja tusoke tumujjanjaba asobole okutereera yeetaga ddwaliro oba mwe muliriddawa weva kandi ekituufu kini tebalina gye basula tebalina kye balya nebaza nnyo bannange mwenna abatuwuliriza embeera gye tulimu yonna mugirabye tusaba abasobola mutuyambe tufune obwenkanya ate naffe tusobole okwesiimira mu nsi yaffe byebyo ebyange kale mama sibula batulaba muzeyi simake enamba y'essimu gundi wanaakunoonyeza obulungi ani enamba yange eri Najjuma Saara akukubireko ansange ku namba 0787 53 18 21 gisome mpola mpola abantu bagifuba ku namba yo 07 87 53 18 21. Okay. Abasigadde ffenna twasibulidde wamu maama mugira mwekuuma nga mbadde mweku ne basiibule tugamba okyafumbira ettooke mu nsiko abatuulize mwena n'abatulaba tweyanzizza nnyo okutuwa obudde buno tubasiibula nga tugamba nti no tusaba obuyambi mu ngeri y'ekisa yonna buli muzira kisa yenna gy'ali atuyambe naye twebaza nnyo Lieutenant Colonel John Kaddu twebaza nnyo Kano Lieutenant Kaddu atuyambye nnyo era atubeereddewo ne executive y'essemuto yonna bonna batuyambye naye tumaliriza nga ŋŋamba nti Kazibwe Ronald naye yeebeereremu ne mulunda okugejja emimwa si kwe kwogera ennyo kubanga omuntu bw'ogejja omumwa ne gukomera ekitegeeza nti oyogera nnyo naye tumanyi kye twabakola oba kiki tetukitegeera byebyo ebyange ssebo. Okay. Sebo sibula batulaba nze okusookera ddala neebaza aba media abatunoonyeza mwene embeera nga tubawadde 10 okujja okuyamba muzeeyi ku ttaka okamaze emyaka 47 tusaba obuyambi obw'amangu bannange tubakubira omulanga nze yalina abaana takyalina wakusula mulwadde essaawa eno yeetaaga obujanjabi obwembagirawo kuba yakubiddwa ekiro kiramba ebikondi nga bamenya ennyumba ye bamutuze bamufumise ebiso ne bamukuba nga kuliko n'abamagye abaliwo ne tusaba obuyambi obw'amangu asobola yenna atulaba n'atuwuliriza kubira President Museveni omulanga kuba eno gye yalwanira gye yateeka enkambi z'amagye abantu bali mu mbeera mbi esembayo ate nga babatulugunya bali cross gy'oli era nga bava mu State House twebazawo n'alaba Utamaguzi Semakula kubanga omusajja yagambye buli simu zaafuna ku simu 10 simu 9 ziba zagobaganya abantu ku ttaka. Imagine President Museveni gyalwanira tusaba obuyambi obw'amangu ddala twebaza ne RDC Mr. Kaddu byonna byatukoledde ate nga naye nnyini bamutiisatiisa ate RDC ge batiisa naye bamutiisatiisa enkya n'eggulu naye nayimirira ng'omusajja tusaba ne President Museveni atukyusiza bambwembwine babadde n'ekifo kyasobola muwa kirala amutwala oba amufunire wamusula mu kinnyafireyo kubanga omusajja atulugunyiza abantu buli gyagenda babayo bamwekokkola atugire bamwine mu Nakaseke atwete abantu abatumanyi waffe tuli bantu ba wansi ebintu bino tebiri mu politics nga misasula wabyogera tebiri mu politics n'akamu byebyo ebyange.